wano wetuli Zigoti Mega Estate eyaba 3 Ways Property Consultants abasangibwa Erungujja Kamanya Road nga wakava ku police Erungujja ku mukono gwa Konongo Oserengeta awo ogenda okubasanga. Namba ya fere simu eri 752 0752 723 ne tuyina bitundu ebyenjawulo. Tuyina Muduma ku bukadde 12, tuyina Bujuuko ku bukadde 10, tuyina Katikamu ku bukadde 5, tuyina Busunju ku bukadde 6, tuyina Buwalula ku bukadde 6 n'ekitundu n'omukaaga, tuyina Katende ku bukadde 15. Tuyina mu bitundu ebyenjawulo, tuyina ettaka lya farmland, tuzimba amayumba, tukusendera buli kye wandyagadde kikwatagana n'eby'ettaka omulina okutawulula enkayana ku ttaka tusobola obbikolera. Jangu 3 Ways Property Consultants Erungujja oba tukubire essimu 0752 721 763. Tukola ku nsonga z'ebyapa tukola ku nsonga z'ebyapa na byonna byekuusa ku ttaka ate ettaka litutunda ya byapa. Brother kikyugamba ki nange nsanyusa okukulaba ombuzeeko nnyo sikutegeera. Nawe badde ombuzeeko nno. Okay. Kakati omanyi okimanyi nti nkola ku radio. Nkimanyi bulungi okola ku radio. Kakati nina ekintu kye njagadde okukubuuza. Ngenda kukyaza musawo w'amannyo. Kakati nina ebibuuzo bye ngenda omubuuza of course naye njagadde okukubuuza oba naawe olinawo ku kibuuzo kyonna nga kikwatagana n'amannyo kye nsobola omubuuza okumukubuuliza. Musawo w'amannyo ekibuuzo kyonna nga kikwatagana ku mannyo. Ekibuuzo kyonna kasita kiba nga kikwatagana ku mannyo. Kakati njagala ombuuliza omusawo oyo engeri gy'ali w'amannyo nti kiva ku ki omuntu okuva eri nga gwe weesirikidde n'akusinikirako amannyo. Kakati genda kumbalye nze kyekyo kye nnina. Akkiriza mukwano gwange nkwanjulire 3 Ways Property Consultants. Kakati nno nga bwe nkwanjulira 3 Ways Property Consultants ate mu ngeri y'emu njagala okulagira ddala ekibuga ekipya kye tuyita Zigoti Mega Estate. Ekibuga kino twakiguddewo ku luguudo luno olw'Emityana n'ekigendererwa okulaba nti abantu ababadde bali mu environment etali nteeketeeke bulungi bangi mikwano gyaffe abakooye omugotteko kwe kusalawo tubaterewo ekibuga ekiteeketeeke obulungi omuli shopping center, omuli ekifo eky'ebyeddwaliro, omuli daycare we zirina okubeera. Ebintu byonna by'omanyi ebyetaagisa mu bulamu obwa bulijjo ogenda bisanga wano. Dakiika eryemu n'ekitundu okuva ku Mityana Road okutuuka estate weri ku luguudo oludda Kabasanda. Abamanyi oluguudo oludda Kabasanda kwowetera wennyini ku kapampu k'amafuta wowetera naye oba otuuse ku kibuga ekirungi ekiteeketeeke abantu 10 abasooka okadde 12 n'ekyapa. Kakati abanaddako ensimbi zigenda zeeyongera ng'ekibuga bakiri ekiyoyoote. Jangu weefunire ploti eyiyo afe aba 3 Ways Property Consultants tusangibwa Lungujja Kamanya Road. Essimu osobola tufuna ku noti 752 721 763. Jangu weefunire ploti eyiyo. Tetulinawo wokka. Tuyina Muduma milioni 12, tuyina Buwalula milioni 6, tuyina Matugga milioni 12, tuyina Katende ku bukadde 15, tuyina Nakifuma ku bukadde 12 ne 15 mu trading center, tuyina Katikamu ku bukadde 5 n'ekitundu. Kakati tosobola kulemwa kufuna ttaka naffe. Busunju milioni 6 n'ekitundu. Ate mu abaagala muyiika nazo tuziina okutandikira ku bukadde 12 okudda waggulu. Tuyina Buddo, tuyina Nsanji Buddo tuyinawo decimal 19. Ezo twagala omuntu eyesobola. Obukadde 45 bwokka. Mulimu omusingi gwa kalina, kuliko toilet, ebintu byonna ebitandikirwako weebiri. Jangu weefunire ettaka eryo. 3 Ways Property Consultants tusangibwa Lungujja Kamanya Road. Namba y'essimu kanjiddemu 752 722 721 763. Lero nsanyusa okukula. Buuza. Kagezi munyu we. Nina kenjagala okubuuza leero nja kukikabongo. Njagala ombuulire ku Mukatoliki n'Omusiraamu ani alisooka mu ggulu? Ku Mukatoliki n'Omusiraamu ani alisooka mu ggulu? Aliba ne transport ow'amangu. Kyekyo
Yes, mukwano gwange alaba nkwaniriza nnyo. Wano wetuli eno estate nga bwogirengera nnene evira ddala ku kkubo n'erinnya olusozi n'ekkirira n'erinnya olusozi. Wano tugiyita Zigoti Mega City Estate. Tugenda kubeera wano nga tukoze ebintu ebyenjawulo. Tukolawo kibuga. Awasookera ddala ku kkubo waliwo ze tuyita egenda kuba commercial area. Waliwo shopping mall n'ebirala. Kati awaddako wagenda kubeerawo abantu ababazimba za apartments. Enyumba ez'omulembe z'okusulamu. Kati ate awaddako wagenda kubeerawo daycare n'amasomero amalala. Olwo kwe wali n'eddwaliro. Eno egenda kubeera site. Bw'ojja wano kati abantu 10 abasooka osasula obukadde 12 ne weefunira ploti ate nga yakyapa ovuga eddakiika emu n'ekitundu okuva ku Mityana Main Road n'otuuka wano. Ploti nungi ndowooza nga bw'olaba tuli mu kusenda tuli mu kukola. Jangu ku Three Ways Property Consultants tukuwe ettaka. Ate tetulina wano wokka. Tulina ebusunju. Gwayagala ebusunju oyagala yiika obukadde 12 kyapa. Ate waliyo ne 5 ku 10 era ebusunju kati gwayagala Mityana Road yenna Buloba wano wetuli Ezigoti Maddu. Kati ate gwe ayagala ku Masaka Road everywhere tulina. Tusange Rungujja kwata Wakaliga Road. Kirira ku police wokiririra n'otuuka mu kasenta Kamanya Road olutuuka awo gwe buuza Three Ways Property Consultancy ojja kuba otulaba mukwano gwange. Eno gye bayita Zigoti Mega City Estate. Ettaka lya byapa. Kati wuliriza tutawulula enkayana ku ttaka mwabayina obuzibu ku ttaka. Gwayagala okusenda ettaka nga bw'olaba bwe kifaanana bwe kiti tukikolera. Naye ate ne buba weetaaze tractor. Three Ways Property Consultants tulina tractor. Gwate ayagala okugula ettaka nga tolina bazimbi balungi bewekakasa abalungi ab'omulembe era tukuzimbira. Twegala tukola ebintu bingi nnyo. Wenno ayina sente ntonotono ng'ogamba nina obukadde bwange 5 nina obukadde bwange 6 naye ploti eye 12 njagala tukkiriza ekibanja mpola. Jangu tukuguza ettaka eritaliiko nkayana. Three Ways Property Consultants, the source of choices. Tobulwa kyoyagala mu Three Ways Property Consultants. Tuka. Nkubuzeewo. Nesimu kulaba. Okimanyi badde zijja esimu kubira. Nkubuzeewo. Nteze kamera. Mbadde nkwetaaga. Ate nno badde onnoonya nga nange nkwetaaga. Ate kiki? Kyakumpola ku ssente. Kuwola ku ssente. Naye nina akantu kenjagadde okubuuliramu wadde onoonyeza ategeera okamanyi obadde okimanyi nti osobola okugula poloti ku 2 gyokka ku 2 ng'ekyo kikola otya ku 2 kisoboka kisoboka okikola otya kakati kiri kyangu nnyo okwata 2 kino kikolebwa abantu wamu wokka ne Three Ways Property Consultants. Aba Three Ways Property Consultants be baleese enkola eno. Kakati osonda nabo sente nga buli lunaku osonda 2,000 kuba balina ploti okuviira ddala ku kadde 5 okweyongera waggulu. Kati wegiwerera emyaka 2 katugende tukwate calculator tugende ku calculator wojjo kitegeera obulungi kikubaliremu. Bw'oba osonda 2,000 buli lunaku okumala ennaku n'okubisaamu ennaku 30 ez'omwezi ojja genda okulaba ng'olina 6,000. Kakati awo n'okubisaamu emyezi 12 ojja genda okulaba ng'olina obukadde 7,200. Okimanyi nti bw'oba badde oyagala ploti ya bukadde 5 osigazaako obukadde 2,200 ezo zizimba ennyumba z'otandika. Bw'oba oyagala ya 6 osigazaako akakadde 2,200. Ku kirabyo bwe kiri ekyangu bwe kiti osobola okwefunira ploti ne ba Three Ways Property Consultants. Naawe osobola okubala nkomewo. Ate nguuge genda mu Three Ways Property Consultants.
Owaayi kati ate sente ze wazze okwewola mbaddemu n'ebiri gyange. Ate nno si yekka naye naawe osobola okubeera landlord. Weeyune aba 3 ways property consultants osonde nabo basangibwa Luungujja. Kwate ekkubo erigenda Wakaliga wetera ku police oba ku Lubiri secondary school okkirire mu roundabout akali awo ku mukono gwa kkono ojja kuba obalaba. Balina ettaka mu bitundu eby'enjawulo okwetooloola Kampala. Kati balina ne estate eri ku bukadde 6 gye bayita eyeebuwalula, that is Mityana Road. Naawe no tandika olwaleero naawe osobola okubeera landlord. Never 3 ways property. Umuntu wakubeerako mu kibuga ekiteekeddwa obulungi ate nga kiri ku mutindo ogw'ensi yonna. Ddala omuntu awonya omugotteko. Anti aba 3 ways property consultants abasangibwa e Luungujja Kamanya Road bakwanjulira estate yaabwe amakula Zigoti Mega City Estate awagenda okuzimbibwa ekibuga ekirimu byonna ebisangibwa mu kibuga eky'omulembe: zaakedi, zimoolo, amasomero, amalwaliro, zibbanka n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Era nga kati osobola okwefunira ploti enjooyoote 5 ku 10 ku bukadde 12 bwokka. Gattako Buwalula kyesengeze Country Home Estate ploti ya bukadde 6 zonna nno n'ebyapa. 3 ways property consultants balina n'ettaka mu bifo ebirala omuli Nakifuma Kakenzi, Matuga Gombe, Luwero Zirobwe Busunyu, Nsanji Mayakatende Buddo n'ebitundu ebirala. Era nno 3 ways property consultants batawulula enkayana ku ttaka, bapunta n'okufunira ekyapa ku ttaka lyo, bakola farm management, bagradinga. Nawe oyagala okusendera ettaka lyo nga weetaaga tractor batuukirire. 3 ways property consultants basangibwa Luungujja Kamanya Road okwata Wakaliga n'owetera ku police. Oba obafune ku noti 7527 1 7 6 3.